Hello, Mkwano. How are you? I'm okay. How are you, dear? I'm okay. There is a guy who came to me called Roger. Guy named Songaze. Before ninga kasoke nkwebuzeeko. Like what happened? Angamba wamugoba ate yakubeererawo. Amala kuwa mwani wange mmere. Waje? Amala kuwa mwani wange kyenkyani. Kata ononyinyonyola. Amaliza kuwa mwani ekyenkyani naye first things first. Mwani wa makulu yandabirira. Okay. Naye mmere tangoba. Bonna basanze Kampala. Kabere Amiri amusanze Kampala. Kabere Amiri amusanze wano Kampala. Kabere ani amusanze wano Kampala. Kitegeera naye yali badde anyiiga atya yali talina kunyiiza linnya Roger. Amiri amuyinamu abaana bameka sofa? Aminamu bagamba babiri naye omwana asembayo. Amiri kyemusaba amutwale ku DNA kyenyiza omugamba. Lwaki? Nandi gulaza amakubo ono gayitamu. Ali n'abayimbi kati nze mbadde mu by'abayimbi mbimanyi. Sobola kera nkyanga neegomba kufuna mukyala muyimbi tekisoboka. Kuba manyi obukodyo bwe bakola. Mukazi agamba nti ali ku sha agenze ejjinja naye ngomanyi gy'alaze nga Roger amuvuza amututte entebe. Ekitegedde ekyo? Ya, nkategeera. Yabere straight on mukamera. Nkwatagana ki eyakyuze ni Becky ne camera person we? Enkwatagana eyo yo weeri. Eri eti. Era abantu babagala okulaba bagende balabe videos bateeka ku TikTok yaabwe. Muvubuka muyita Kadiru. Era ayinza okubeera azze mu kifo kya Amiri. Bwe twogerera naye babagala okumanya amazima bagende betegereze nnyo vidiyo ze bakola. Ate nga lwaki ekisooka babeera aba sawa bina obanga tewali kuwa bifaananyi oba waliwo okukuba ebifaananyi babeera aba nobogende esawa eno budde osobola omusangayo mu nnyumba. Ate nze nza kugamba amazima ati nze mbadde nabo ebbanga lyonna. Kadiru yansanga ku mulimo engeri gyali yeeyisaamu nga yakajja nali ngimanyi nikakati engeri gye yeeyisaamu ngimanyi. Naye Kadiru ali so friendly eri Amiri. Nedda ssebo ne vidiyo ezimu we ziri nga bali bonna byabaako eri emabega mu kusooka katanaakutegeera ono. Kitegedde katanaakummutegeera naye kati yamutegeera nagamba ono anjagayira omukazi. Kadiri Amiri nga agamba Kadiru kiba nakitegeera ko era yali abasanzeeko. Akitegeera ati njagala otangaaza ensi because gwali mu kubinnyonnyola obadde munda nnyo ate nga mwava wala. Njagala ontangaaza ogambye nti Amiri yabasanga nako atya. Ntangaazamu olwatuuka omanye kati njogera mazima era oyo wiino wegenda obbawa. Olwatuuka Amiri agenda e Buddo bali bafunamu butakkaanya naani ne mukyala we Becky. Akangeneko wa e Buddo ndabeko ki ku baana. Bwatuuka e Buddo asooka ayingira mu nnyumba jua waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye. Kitegedde naona mu kuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira siga nti yakonkona ne bamuggulira nedda. Wayingira mu nnyumba asanga Becky atabula kacaayi asiise wali amagi. Amiri agamba nga Becky alinga alina gwategekera agamba oba bibye yagenda obbirya. Waliwo mutabani we omukulu bamuyita Ether. Ngamba Waloni ennaku ezo yali Masaka eyo yali yamulwaddemu ng'ali Masaka. Namugamba mutabani we Ether ng'agamba taata we Amiri taata Anko Kadiru ali mu kisenge. Ko Kadiru ng'abuuza ko Amiri abuuza okakasa nti Amiri agenda mu kisenge. Bw'agenda mu kisenge asanga Ssenkagala akoze ki yeebase awujjaddeko amubuuza atandika ddi okubeera wano. Kati ono yagenda mu kisenge ono n'adduka n'adduka neyesuya mu bwezikoota atandika ddi okubeera wano. Nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi. Namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo kati banaavaayo ne bagamba kiki obukakafu mbwe yina.
tebalwana Amiri teyalwana musajja Amiri wa Kiwago ne teyalwana yamufulumya buki bufulumye kwa ne baga we ya kamera najimukasuka nga fuluma okuddamu kulwana Rebecca ne yekweka wa mu boys quarter kwa Amiri amutya anywa bulabe nobyo nana ali kugamba nze Amiri nyini abingamba ate n'abalala n'emikwano gyange babeere waka Amiri nga kwate sima dikubira bulungi kwatwogera sana okulaga chati ye kitegeera kati ekitiwe kyali then Amiri conclusion ye wakati onaga beki mutade oba mukwogerezaganya ye anaga nti kujuka ya daire sije waliwo n'abaaliwo era ne bakosa Amiri kitegeera okwanti sava yo kujja mawulire ninga walwera abaaliwo loko mumate mubimanyi kitegeera niga tukuluno Amiri kyemmanyi wana muntu nga atudde wansi n'alowooza tasobola kuddingana ne Rebecca. You said Becky has 4 kids. Ayina abaana basatu. Buli mwana ayina dadi we. Bana babiri kyengambye Amiri owokubiri amutwale ku DNA. Owokubiri wani owa Amiri amutwale ku DNA. Owokubiri. Wana kizula nti uwe ajja kuba uwe. Sijaga nti si uwe naye amutwale ku DNA. Roger, bina byonno esegenda kujajinga lulwo. Lwaki obyogera eri Chuzeni Becky? Mbyogera lwa nsonga nnyingi. Era njazigamba. Esooka Becky yagana okunjijukira batya nti omuntu gwenvudde naye wala kinnamubeererawo ekyamaanyi ayina yagala nze nneme kusituka mbere wansi owulira ekyo kisooka nti Becky yagana okunjijukira newenkoze naye ebadde agamba nti kale ewanfunya akakadde lojja kamweko emitwalo 2 yagana okikola owulira ekyokubiri nze famire yange tisobola gigamba nti sirina ssente kwambeera ne serebu kwaye serebu bamulaba investiment ze baziraba kitegeera ye agenda mu maaso naye ate nze ndi wansi kitegeera mbagamba nti sirina ssente owulira ekyokusatu sirina famire kubanga nze ensonga sirina busobozi busobola kulabira famire yagenda lwebyo ekyokusatu nga sebaka nebeerawo tukoze show nobeera nga tuwebase ate nga tofuna na ssente nze yamuleeta mu Niiki ebadde agamba noloja wa Luganda kitegeera netuba tukwata netuba tukoonaganye twatwalina okutula ku meza netukola ki netuteesa ekisooka tayagala kuteesa tuba muwabula era kino nkigamba Becky wabe yasinga ssente yasinga ssente nti twali muntu asobola ekikyamu tekiriiyo kyova olaba akola ensobi ennyingi atwali akola ki amuwabula Becky olomuleko konsati y'abantu yadde noemu kujjako ya David Lutalo namulabayo konsati nnyingi gulowooza lwaki talina amugamba nti waayi genda oyimbireko omuyimbi oli talina amugamba nti waayi genda okole booti tibamuwazeyo ku boda ndi ku boda era nvuga boda omulimu gwange gwa kuvuga boda naye nalibadde nvuga boda nalibadde sivuga boda bino byonna kiki kyoyigamu nga tumaliriza Roger kuba abayimbi oba baddemu Chuzeni Becky asobola okuwa experience bino byonna kiki kyoyigamu kinayizeemu nti ebiseera ebisinga si kirungi kwemalira muntu nze Becky alina bwe yampa okulima nanga Roger alimawo naye yakeera ku makya nangobawo nga nsimbyewo ebitooke ntaddemu amaanyi buloba kweyagulawo ettaka ebuloba nangobawo nengamba Becky owange ne bw'aba akugoba ava out of blue oba naawe olina empisa embi nzadde nyiza okuba tetusobola kuba nnyo perfect naye tulinga Abafrika abooluganda nze okuvayo okwogera bino ebigambo ebibi byakoze bisinga ebirungi byankoledde tenyinza okugamba kuba Becky sina kyemufunyeemu ki nalibadde ndi ku boda omanyi boda kyetegeeza so genda wali nenjikulaga omanyi boda kyetegeeza nze Roger nabadde nvuga boda nina driving permit yange ndi musajja muvuzi mulungi wa motoka kitegeera sina mulimu emirimu gya leero ogimanyi nti oli agwa gwakola ki gwamanyi tusakira majja nti onoonya kuvuga motoka olina akuwa motoka takola ki manyi bino byonna byoyogedde how safe nze ekisooka essaawa eno siri safe bantiisatiisa
nkimanyi muyinza okuwulira enkeera mugala Roger bamukutte Roger bamuwambye bantiisatiisa kisooka ataka abasajja bankwate in case of anything Becky era nkimanyi bagenda kunkwata naye abivunaanyizibwako ye Becky siga nti njogedde buli kimu nkimazeeyo nedda ssebo bingi era ajja kuddayo yeewuunya gero gya kino wakitakyogeddeko ekitegeeza mulekeddeyo nga ye omuki omuntu siga nti nzize mu kamera mukola ki muweebuula nedda era nansonyiwa abanyiize ku ekyo ekitono kyenjogeddeko banansonyiwa okunyiiga naye nange nina obusungu era nabo batule beekube mu mutima Roger yali badde avuga booda nze wenkutwala w'ensula oyinza okwennyamiramu ogamba yona omuntu adde atambula ne serebu osula otya era osula mu luumu efaanana eti nensula mu single room ekisooka $8,000 Roger ne wenkubira landlord wange noyogera naye abadde atambula ne Susan Becky kwe ekisooka Becky nze jjukira Becky nagana nze okugenda mu nnyumba ey'ebbeeyi atandise okukola naye olw'embeera ze nenga Becky budde bwonna yeekyanga bwe yeekyanga nkangaze nyingidde ennyumba ya $200 nangoba aye nensasula esimbi maasi nnungi kitegeera kaba kaweddemu naye kansigale wansi nsigala nga ndi muntu waaki nyekesa embeera yonna ekyuse sokuddayo mu mbeera yange ey'owansi kati atambula ne Kadiru tebattiŋŋana gwe noba okuba essaawa era essimu Kadiru ayinza ogikwata nekino kankigambe ne duleeva gwe banziriza mu bigere ayadde akwata emirimu era nga ye duleeva nga yemadde nkola naye bamugobye kati Kadiru era byonna yabikola yavuga yabeera n'omukazi byonna genjogera ge mazima babeera bombi Kadiru byonna bibiri bimeka kuba kati gwabimanyi kwati sawa eno Becky talina Amiri ekitegeeza ne Amiri yadde akola Kadiru yagenda okukola ki yabikola ate omuntu asinze otutabula Kadiru buza lwaki nze Becky abadde n'abantu be nga mbamanyi n'ensirika nga ne Amiri soba mukwata si mukola ki mukubira naye no bwe yazze Kadiru nayagala awambe sisitimu kino nkigamba era mujja kiraba Becky agenda gwa mu music kubanga ekisooka oba ku muntu nga ekyobugagga kyalina kamera anaina ekyobugagga nga kamera Kadiru atalina kabugagga ki talina bugagga ekyobugagga kyalina kamera kyogamba nti agenda kugwa abantu babadde alina ekisooka nze mbadde mundu mmenye gyali badde muntu wa mugaso gyali kitegeera kulebeka oyo nga buli kimu nkikola kitegeera tugenze ku mukolo manjiza sente ndeze microphone mufunidde ekyokulya ogoye okutuula ku mmotoka okuvuga ng'okoye n'okkowa gyemirimu gyokka gyokola ebbali kitegeera nga gikoyeza nga neguyita nakola ki kugukola kitegeera kati nvuddewo sisuubira nti ngenda kuddamu okukwatagana ne Becky tekisoboka ekisooka mubeereddewo yeyagana okunjijukira which is okay gyali kitegeera abantu bangi abayimbirize mbalaba bebaza abantu abababeereddewo kitegeera naafuna kyamuwa naafuna kyamukolera kitegeera Rebecca omulokole agamba kati saala ki gy'osabira Susan Becky sijja musabira saala mbi sisobola musabira saala mbi nedda nja musabira esaala ennungi naye yeekube mu mutima ajjukire ku bantu abamubeereddewo talina buli omu muyisa bubi oba Susan Becky naye talina ssente ng'omulaba nga mukola naye nga talina ssente waliwo ebikalu byatuuseeko nga muli mwenna ngenda kunnyonnyola Becky ekyamazima mwe temumumanyi